Big Eye ne King Saha beeguddeko nakawuka ate nga omukyala munnange Lema Namakola ne mami we Halima Namakola munnange nabo beeguddeko esayidi eno. Lema Namakola munnange amuyimbiddemukko wali oluyimba esayidi eno. Ngenda kusaba video gimpe like webera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikoyere ddala era nga sigenda kubeera nga nkulwisawo munnange. Ngenda kubeera nga ntandika wali nakatambi munnange ate aka King Saha. Beeguddeko munnange wali ne mwana mulenzi munnange ate Big Eye. Anti munnange ebyabadde eyibanda mwana mulenzi azze n'agamba nti leka nkyayireko ate munnange ate ku mukwano gwange King Saha. Ne beegwako esayidi eno era nga nja kubanga kuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo nja kubanga njikuwa naye katusooke tulabe ate biki bibadde mu katambi ate nkomewo ne Lema Namakola. Webale emirimu emitongole alhamdulillah ntomanya eggwanga lirina okutereera kyekiriwo abantu abamu bamanyi abajja kusasulanga yajjemu mbweyawomerwa akabisi okusinga banne. Ndowooza omuwulidde ate mwana mulenzi munnange ate Big Eye nga akulisayo omuyimbi King Saha eyibanda. Yogera nti nno ebyabaddewo akavuyo akabadde eyibanda okulwanagana kwe walabye mu katambi akabadde kagetenga viral. Mwana mulenzi King Saha yavuddeyo n'atangaza ku nsonga eyo n'agamba nti wabaddewo eyabadde munnange akyakalanya show esayidi eyo kwe kujja munnange ataataasa embeera kubanga yabadde atijja kusajjuka esayidi eyo. Mwana mulenzi King Saha bw'atyo bwe yatugambye era nga ye video gye ngenda okubeera nga nkola mu maaso eyo kakasa nti no subscribinga ate obeere ng'ogenda funa notification ku video eyo gye ngenda okukola mu maaso awo ku mwana mulenzi King Saha. Kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko esayidi eno nti n'omukyala munnange omuyimbi Lema Namakola beeguddeko wali ne mami we Halima Namakola. Mami Halima Namakola munnange eyakuza Lema Namakola era nga by the way omukyala ono mami Halima Namakola munnange yakuza Lema Namakola era yamubbulamu n'erinnya eryo nga bw'oliwulira munnange Lema Namakola. Esayidi eno beeguddeko wali Lema Namakola n'amuyimbiramuko oluyimba ku kaliba. Esayidi eno ekibadde mu katambi libadde essanyu jerere wali nga bali mu kolekinga app wali wonna gubadde muzigo mwerere. Katusooke tulabe ate ekibadde mu katambi ndyoke nkuze. Kaliba nawe mami nkulira kaliba nawe balinkulira kaliba nawe mukwano balinkulira kaliba nawe balinkulira kaliba balinkulira kaliba nawe nomukwano babuwangazera mpaka mbukadde baby ze balinkulira kaliba nawe mami balinkulira kaliba nawe. Bwekityo nno munnange ate bwekitambudde era nga bw'olabye era nga akatambi ako kagetinze nnyo viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Owe nti bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo muganda wange kakasa nti nno osubscribinga video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwekiti.